Muli bulungi? Mukama yeebazibwe. Nga tusanyusa obbalaba. Mwebala okujja mu nnyumba ya Katonda. Olw'okubanga omuntu kyasiga kyakungula nga bwe muzze mu nnyumba ya Katonda naye Katonda ajje mu mayumba gammwe. Wabere yakitwala ga nkitwala mu linnya lya Yesu. Ate Katonda bw'ajja mu nnyumba yo ennyumba ekyuka. Kale tuulako ebirala ogenda kubiwulira ng'otudde. Neiba manyi nga mulamusizaako dda. Bw'oba wakikoze gamba nti amiina. Bw'ati wakikoze genda maaso okikole. Neiba omulamuseeko. Neiba omugambe nti oli otya munnange neiba. Kama yeebazibwe. Mulamuseeko. Mugambe neiba munnange njagala kumanya gwani. Mbuuliraako gwani. Mugambe tondagajjalira tomanya. Oyinza okuneetaaga mu maaso egyo bujja. N'olwekyo mbuulira amannya go gwani. Owaawa. Okolerawa. Osulawa. Oli mulokole toli mulokole. Mugambe ne bw'otaba mulokole si musango n'ogenda okuvaana ng'olokose mu linnya lya Yesu. Mugamba abikubuulire byonna mugeeto nnyoma nandibanga oyinza okulowooza nti tetukwatagana tulina bye tutafaanaganya naye ate tomanya nyinza okuba nze mmanya akwetaaga oba gwe weetaaga tomanya. Abantu abamu baakula baliko amafuta ga Damasiko Eryeza bakonekita tomugayanga appearance ye tomanya ate yalibanga yamanyooli gw'osabira. N'olwekyo noyo naye museemu ekitiibwa tomanya. Mungambeko nti amiina. Mukama yeebazibwe. Yes, omwana muwala atuwadde obujulizi. Nsanze wali Aneti Nabadda. Nsanze wali atuwadde obujulizi bwe Saudi Arabia. Mubuulidde? N'alaga Mukama engeri gye yamuwonya ebizimba bibamukebera e Uganda nga abirina bagenda okuddamu bimukebera nga takyabina e Uganda ne Saudi Arabia. N'agenda akolere mu ggwanga eririmu abantu abazibu. Gamba nti abazibu. Abasajja bayo bazibu nnyo naye mbw ate abakyala be basinga obuzibu. Saawa nabeera amagamaga nga kapa ayagala kumanya obanga ddala bbaawe akwegombye. Alyoka akufumbira amazzi agookya agakuyire ng'ayiira akabizzi naawe okigyemu enjawulo oba akakopo ka asidi. Ekyewunyisa sigo weegomba bbaawe yakwegomba wangi kati oba mubikoze oba temubikoze gotandika kusabira kasefuriya k'amazzi obutakutuukako. Simanyi owulira naye yembo Mukama yamukuumirayo ne watabawo kyemubaddeko. Ate n'atakoma ku ekyo ne ssente n'azifunayo. N'azikola atya? Era n'agamba Mukama n'akola endagaano ne Mukama eringa eya Yakobo gye yakola ng'agenda okukola ewa Labani. N'agamba Mukama buli kye ndifunayo ndikuwa ekimu eky'ekkumi. Ekyo kye kiriko yoleke kaakati gamba neiba nti kati gwe ekyo kye kyakulemerera. Kyekiriko yoleke enjawulo weeri awo. Kaakati ali n'atakoma kubyogera bwogezi n'obituukiriza n'abituukiriza. Buli ze baamuwanga n'agamba zino zange kino kimu kya kkumi, zino zange kino kimu kya kkumi, zino zange kino kimu kya kkumi. N'azitereka azindeetedde wali ng'akasawo kalamba. Ne mugandi mwana wange abantu bano abalokole bazibu basalaganya ebigambo bayinza okugamba yabadde alimba bulimbi. Ne mugamba kakati jangu ozindite eddalo ekatuuti bategere nti wabadde tolimba kiyambeko abatawa kimu kya kkumi nabo okuyiga nabo bayige anti okuyiga tekuggwaayo. Wamma Nabadda jangu wano.
wamalayo bbanga kiye wamma nammwe abali e Saudi Arabia mutunule nnyo mutegeere kye muteekwa okukola n'abali e Iraq n'abali e Qatar n'abali ewalala yonna bw'ova wano nga tukusabidde omukisa ng'ovudde wano ogenze kukola sigala ng'oli mwesigwa ensi gye tukolera mu nzibu nki nzibu weetaaga Katonda ng'oli naye tandika okunkwasa wamma oyagala bagamba yekigambo kale kibagambe amiina kama yeebazibwe banaite muggwamu maanyi Katonda wano waliwo Katonda newe kiba tekibaddeewo leero omwezi ogujja kijja kubaawo ate egamba kikusule n'eddalu nze nagenda ne bankebera nga sinnagenda kuba kampuni esooka nekujjako omusaayi ne bakebera kati omuvubuka nankubira nagamba musaayi gwo nga nakyendabyemu baki manyi okubeera ng'oli mulokole ng'osuubira gwe teri kiri musaayi gwo nengamba nkoze ntya nanga jangu naye genda mu ddwaliro ewalala ogende mu kasikaani ondeetera results ezo ngenda kuyamba sigenda bitwala ku kampani ngamba bannaye baide nali sina na sente bulungi nenfunawo obusente yali sizoni by the way yansenene temunyomanga mirimu yali sizoni yansenene nentuula nenkongola ensenene nenfuna emitwalo 2.5 nengenda ku Energy Center waliwo akalwaliro waggulu ne bangamba oba emitwalo gyali 2.5 ne bankebera then results ne zidda nengamba nange sijja sula nazo nenzitwalayo ku kampani omuwala nangamba kale bino tubifunye naye era tulina okutwala mu lyaffe lye twesiga konze gw'omanyi oba muntwala kati mukama yakoze eki yakikoze dda era ne baddamu ne bantwala ku ddwaliro lyabwe era nga siina bizimba awo nenkola ki neninyere Saudi kuba ate ogenda ne bakwambula nono ne bakuba kagawuni era nga temuli mpaka kati nze siina bizimba. Oli mufumbo? Siri mufumbo. Kindi muntu alina bizimba? Siina bizimba. Alina bizimba? Ntwalo eri. Kama favors. Nga kasowe nabeere abategedde nagenda nkolera emitwalo 9 nenkola emyaka 2 negiggwako bwejjaggwako nenjogera ne bossi wange nanyongezaako ku ssente ne kawera kamu 2 so kamu 2 n'ebiri negiggwako era nenjogera naye nanyongeramu emitwalo 10 negiwera emitwalo 3 nkaba kamu 3 mpaka wenkomyewo era nengamba ekimu kyange ekye10 nja kireeta wano mukyaki kuba eri nali sobola kiri sindika nyabo tandika kinkwasa nange ayi mukama Katonda ogirabye baasa ate eno nene enzibu kati abakodo bagamba ayi mukama Katonda kaba n'abalokole gye bali gambo yakuline nti wabula abantu abalokole gye bali gamba niba ndi wakyaliyo abalokole gwe obulokole bunaakulema buleme naye abalokole gye bali ye yabeera eri buli kyeboogera ng'awandiika abalokole gye bali kankusabira omukisa teeka no microphone kankusabira omukisa mwenna kati musindika omukisa wano busindika omukisa wano Katonda fayinza bwenna tuleeta aneti na badda alaze obwesigwa mu nyumba yo nti bwekyava n'agenda yakola endagaano naawe naga buli kyendifuna yayogeranga Yakobo buli kyendifuna Mukama ndikuwa ekimu ekyekumi akireese
n'ensigo n'azireeterako. nga bw'amazina bali mwesigwa mu nnyumba yo, omukazi ono muviireyo mugulire ebituli by'omugulu. Ayi Mukama omufukire omukisa gobuleko ne we gukya. Era abanamulabanga Mukama wange leka bakkirize nti mu ggulu waliyo Katonda. Mufule kalango mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazaaleesi. Mufule billboard buli amulaba kwanalabiranga nti waliyo Katonda. Okukola kwe yakola tukuleme kuba kwa bwereere. Ensimbi ze yafunayo zikulaakulane, zigejje, zizaale zinne waazo, azikolemu emirimu egigejja, asimbule lumu mu linnya lya Yesu. Akozesa abalala abadde akozesebwa kati atuuke ku levo nga yakozesa abalala. Gazi emirimu gye muwe ekirooto nga kigazi, muwe okukolesebwanga kugazi. Mufukeeko amafuta go gaggawala n'okutiirika gatiirike n'okutonya gatonye nga yagawaako abalala. Tulangidde omukisa gyali talisiraana, talifuuka feeriya, naye ekisa kyange kinaamutambulirako. Mukama n'akuba abalabe be, era Mukama wakana na buli ekiwakana naye, lwana n'ebirwana naye. Mukole bulungi ssebo, emikono gino ngirangiriddeko omukisa, leka buli kyakwatako kirabe mukisa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe, amiina. Genda ogaggawale, ate bw'abanga luwo bulaza ayakwagala akuwase mu linnya lya Yesu. Bw'ate birina amaaso naye tebiraba. Mukama waffe yeebazibwe. Gamba nti amiina. Ekyo kiwedde, njagala kusumba, njagala otwala eddakiika nga 2-3 nga nsumba, n'oluvannyuma ndyoke mbuulire. Mmanyi byombi mbiri, ndi mubuuliza ate ndi musumba. Mukama waffe yeebazibwe. Mu myezi nga 2-3 abantu abasukka 8 ku 9 bantuukiridde nga bambuuza ku ebibiina bye mwekolamu ebitereka ssente, SACCOs, nga basaba approval yange. Banga ekibiina kino okimanyi, onaŋŋamba nti yakola SACCO tutereke. Oba okyaliko olina omulandu nti kati ye mukinti musajja bamuyitaani nti yegundi. Oba okyali omulanagiraga musumba kino okyogerako onaŋŋamba nkiyingiremu mukinti mukazi. So fana akawulira ebibiina bimwekozeemu ebisukka 3 nga biri ku nsonga ezifana bwe zityo, okwewola cash SACCOs, muyina engeri gye mubikolamu, naye ffe nga tetubimanyiiko abakulembera ekkanisa eno. Kati ate mututuukirira nga mutusaba tubawa approval turekomendinge mugende mu maaso. Bakadde b'ekkanisa mbadde mbabuuza, buli omu gwe mbuuza ŋŋamba tabimanyi. Mbadde manyi bwe baba approvinga. Naalongo Madina we yanyeenya mikono. Naalongo gw'oli emabega waabyo tabimanyiiko. Mami Sindi tabimanyiiko. Kakati mu butongole njagala bategeeza nti eno ekkanisa erina leadership. Ekkanisa erina obukulembeze. Kano si katale, so wino market. Neemu wino wabeerayo bachairman beweebuuzaako ng'ogenda okukola ebintu byonna, era ne babalambika butya bwe munaakikola. Ebbanga litumaze mu kanisa abamu ku ffe mu buweereza nga tusumba, tulina experiences mu bintu ebyenjawulo, nakyo ekibaawo kino bwe kiba bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Ebbanga lye tusumbidde libadde ddeneko, abamu ku mmwe mwakalokoka. Ebintu by'engeri nga ebitali guided tubirabyeko ng'olusi bivaamu emitawaana. Ekibawo kiri nti mubikola temutugambye, era nga tubiruŋŋamizza, era nga tetubage nti kale mukole bwe muti ne bwe muti, era nga tebiina approval zaffe. Naye bwe mumala okwebba ate bwe mutandika okuyomba, ekkanisa ebanga ye yakikola, kanisa gye mukyawa, kanisa gye muvuma, era oli bwanyiiga tanyiigira oli yekka yakimukoze, agamba ekikyaki kyabwe ekyo nkivuddemu kirimu babbi beereere. Kikyaki kyabwe ngenze na walala nze tusijja kwetekera ku babbi. Kati by the end of the day ekkanisa yebeera affected. Nolwekyo njagala bategeeza mu butongole nti ebibiina byammwe ebyo mbiyimiriza bunnambiro wano mu church. Era omuntu yenna addamu okubikugambako mugambe
nti gamba musumba ankubira essimu oba tugende ewa musumba bw'akyapuluvinga nga nkiyingiramu. Omuntu yenna bw'aba ayagala kikuyingizaamu mubuuze ni musumba akimanyiko kyonnyingizaamu. Mu ngeri y'emu nammwe era abasinziira wano ng'oyagala kwewola ku gundi ssente nabyo twabifunamu dde obuzibu nti oli bwe bamala omulyazaamaanya obusungu tabuteeka kwoli ayamulyazaamaanya, obusungu abuteeka ku kkanisa ye yamulyazaamaanya. Kyebanga gyoli yabimanyaako, musumba abanga gyoli yabimanyaako. Twabawadde amagezi bw'oba ogenda okuwola omuntu ng'owulira ddala oteekwa okumuwola, mugambe tugende mu maaso ga Bishop gye mba nzikuweera. Bishop bw'akyapuluvinga nzikuwe nga nzikuwa, naye zikuweera wano mu nkukutu. Kubanga bwe mutandika okutabuka ebintu byammwe mubisammuliza church. Kati ebyo nabyo ekyo nzizeemu ndowooza buzo kigayidinga nakigayidinga dda. Oyagala kuwola muntu nti yewulira oteekwa buteekwa omuwola nti ye mugambe tugende nzikuweere wali ewa Bishop, gwe ngendo zikwasa azikuwe. Bw'obanga ataziziza Bishop gwe nzibanja. Kiba kiri ekyo kirimu setaani. Nange olw'okubanga neewala okukusasulira nga nkuga nti owaayo tusayininge wano akalagaano otubulye notubulirayo ogenda zizza otya yaabaayo olina kakikoosinga tuteekewo controls wabeerewo methods wabeerewo ebitufuga. Muzeeyi Mukama yeebazibwe. Ensonga eyo gisimbireko ddala esiira, ensonga y'okwewola. Ojjukira omuntu eyeewera emiliyoni z'omuntu 17. Omuntu oyo ne mu kkanisa ali n'addamu kutuvuma naye nga ate memba waffe weewozeeko miliyoni 17. Mbadde nsaba muzeeyi ekintu tukiteekereko ddala essira, abantu bakiwulire. Oyagala kuwula mitwalo 5 sooka ojje tumulabe ate mukole n'endagaano oba alekewo akakalu. Naye ekyo ekintu kimenya nnyo abantu mu buweereza, aba ne bafuluma ekkanisa ne batufuula nti ffe babbi. Mukama agulumiza omuzeeyi. Ndoza mukiwulidde miliyoni 17 zooza omuntu mwesanga wano mwemanyira wano olina kulaga ye mulokole ate mulokole nnyo n'okusinga Yesu. Owulidde bwe n'okwata essente n'okola kino omuwa bw'amala okukuba ozibalula ne mutabuka omunyiigidde n'ekkanisa n'oginyiigiriramu. Kati bwe tubifunyemu obuzibu tugamba tetunagaana bantu kwewola, but let it be guided by the church leadership. Let the church know about it. Bwakajanja kayinza okuba nkakuli byagenda okuwola ng'olina n'ebibuuzo by'otabuuzizza. Ayinza n'okuba googezaako okuwola akusinga amagezi. Oba oliya bwe tunagagata ababiri basinga omu, jangu tujja mubuuza ebibuuzo ebiwerako bituyamba okutegeera oba ali genuine oba tali genuine. Mukama yeebazibwe. Muzeeyi afande mubiru abadde alina kyagala okutulungamyamu. Mukama yeebazibwe. Amanya gange Captain Fred Mubiru. Well, Bishop twebaza okulungamya kw'otaddewo ku SACCOs. Yes sir. Emitendera gye bayiseemu sijja gibadde emituufu, naye gavumenti eyina ssente zeesobola okumukozesa SACCOs mu mitendera emirungi nga ziri properly guided ne kitandika bulungi with the guidance of the church. Government sente ezirina naye nga tayakoziwa kisa kinnoomu kigundi kwataka obukadde 5 bwe ziri nnyingi lwa butamanya. Era singa kiba kikoleddwa nina obusobozi obuleeta ttiimu okusomesa okuviira ddala mu bali abakulira SACCOs nina obusobozi okulagira oba okusaba ne bajja ne basomesa SACCOs ezo biki bye mulina okukola ne bye mutalina kukola. Era okutuuka okusaba ssente nakyo nga bakimanyi. Ssente gye ziri naye ate nga gwe nkumanyi tolimba bw'oyogera ekintu kibaayo. Of course kubanga manyiddwa. Yes. Mukama yeebaze. Thank you Captain Mbiru. Thank you. Basimu ne banyabo, those cash rounds ziri prohibited in the church. Buli lokola ekintu nga okikolera mu community na leadership
nenga leadership temanyi omwoyo ogukufuga babera baguyita Absalomic spirit. Mwoyo gwa Absalome gwe gukola ebintu behind the back of the leader. Behind the back of the leader. It's an Absalomic spirit. Please stop it. Tetubiyagala wano. Bw'oba owulira nga Mukama akuyisa okukikola ng'olina amafuta gaakyo, come. Jangu otwanjulire okwolesebwako, jangu otwanjulire vision yo, jangu otwanjulire ekirooto ekyo, naffe tukugayidinge, tukugambe kale kikole booti ne booti ne booti ne booti. Tukuteeke ne ku kituuti wano, tukirange, tukipromoting. Oleme kikolera eyo mu nkukutu eyo, gundi jangu uko wano. Wategedde nti bw'okola booti ne booti tukugira bwe tuti. Ebyo bikyamu. You cannot do it here. Kano si katale k'owino. Ne mu wino wabeerayo chairman. This is a church. Okay? It has to be guided. Wano waliwo leadership, waliwo bukulembeze. Ntegereka bulungi. Gwawulira ng'olyagala genda nakyo mu maaso, please come in the office. Let us know your vision. Tukuwe guidelines. Kubanga ku nkomero ya byonna byokola bwe biyitamu obulungi, we all succeed. Bwe bitayitamu bulungi, bitu affectinga ffenna nga community. Bagamba embuzi lwefa lwekola etya? Lwemanyibwa nannyiniyo. Omuntu oyo mukwano gwo nga temunnatabuka. Bwe mmala okutabuka aba takyaliwo weka. Yengeri yemulaba n'abafumbo tubawa amagezi abaagala okwewasa. Come to us and let us guide you. Let you be wedded in the church. Gujja ne mudde mwemola tuli babiri ekikulu ffe twerabye dda kisi yange ndabo mwa gwange n'ogugwo gwange. Okay, naye bwe mmala okutabuka nga tulaba bitabukere ensi yonna ne naalumanya ne saalumanya ne bimuzingiramu. Bwe mutandika okutabuka mwagala n'okwawuzaamu emikwano. Bano ne badde eno nabano ne badde eno, tiimu gundi ne tiimu gundi, naye nga mwatandika bameka? Mutandika muli babiri, naye bwe muba mwawukana mwagala n'okakasanga buli omu alina tiimu gundi ne tiimu gundi ebikompala ne bitandika, so nga mutandika bameka? Babiri. Therefore ekintu kyondandika ng'okiri muli babiri naye ku nkomero ekifuuka kya bonna. Tusaba abaagala okukola okuvuganya, manya ng'okuddukanya cash rounds, circles, ebyo bintu module eyo leta sente tuzikuŋŋaanya wamu tuziwe gundi ebyo. Please biyimiriziddwa, ayagala ogenda nabyo mu maaso jangu mu ofiisi tukugayidinge kibeere nga church leadership ekimanyiiko. Gwe abantu ne bakuwa sente zaabwe n'ofa era still tusigala sente z'abantu tezaafudde, gwe ne bw'ogenda mu ggulu kuba tewali amanyiddiro agenda. Mutegedde kyenjogera? Byenjogera mbitegedde? Ate kandoze ndi mbitegedde bulungi. Kama nfe bazibwe. Eky'omukisa omubi church si Democratic Party kati muyinza obutafuna mukisa kuba wa mukisa kubaganya birowoozo ku ekyo kubanga si kibiina kya bufuzi. Ezo kaze engalo ze musobodde okukuba. Omukyala yali wano n'asuubiza okufumbira, yagamba afumba international, yagamba Asian oba international? Asian dishes. Kakati omukyala oyo n'agamba ku Sunday olwaleero agenda kusampulinga choir, praise and worship choir, agenda basampulinga Asian dishes. Agamba emmotoka y'emmere yagireesedde eri wali, mmotoka namba service oluggwa, abakwaya nga bagenda balya Asian dishes. Ayagala okuyingira kwaya oyinza okusituka awo n'ogenda wali n'ogiyingira nga bukyali. Uniform. Munnange tomanya bayinza okubaga nti wano wenjiyingirira essaawa eno, noonya engeri gy'ogiyingira naawe okyegattemu. Kama afe ebazibwe. Weebale nnyo nyabo. Omukyala yaliwo tuwubireko. Mukyala ali side ki? Wuli ali wali si bya bulimba, si kiwaani. Si kiwaani. Nange ntera okuyimba. Otera okuyimba? Olina kubanga watudde wali. Noonya engeri gy'otuula eri bakuwandiike. Sebo omaze okuwandiika olupapula lw'ababaddewo? Papula liwa? Tewali ajja gikombako nga tali ku lupapula. Olupapula luliwa? Weeruli ababaddewo bokka abaweereza. Weeruno abaweereza kiwedde 36.
kiwedde saagala kusanga nga ate bafuusa 5 kabaffe basibe mujja kukkiriza. Genda mu bayibuli yo ekitabo bakiyita Genesis Jubileberye Jubileberye essuula ya 17 Jubileberye 17 tusebe olusomere Jubileberye 17 lusooka yanguwa. Lubereberye 17 olusooka lugamba. Yes sir. Nti awo Ibulaamu bwe yali akamaze emyaka 909 Mukama n'amulabikira Ibulaamu n'amugamba ti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tambuliranga mu maaso gange obeerenga mutuukirivu, nange ndiragaana endagaano yange nze naawe era ndikwaza nnyo. Ibulaamu n'avunnama amaaso ge. Katonda n'ayogera naye ti nze laba endagaano yange eri naawe, naawe oliba kitaawe w'amawanga amangi, so tokyayitibwanga nate erinnya lyo Ibulaamu, naye erinnya lyo linaabanga Ibulayimu, kubanga nkufudde kitaawe w'amawanga amangi. Olw'omukaaga, era ndikwaza nnyo era ndikufuula amawanga ne bakabaka baliva mu ggwe, era ndinyweza endagaano yange nze naawe n'ezzadde lyo eririddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna, okuba endagaano etalidiba, okuba owa screen nga tetulaba byandikuba ku screen mutawanaki, okuba Katonda eri ggwe n'eri ezzadde lyo eririddawo. small screens as well please. Yes. Olw'omunaana, era ndikuwa ggwe n'ezzadde lyo eririddawo ensi gye watambulirangamu, ensi yonna eya Kanani, okugirya emirembe gyonna, era nze n'abeeranga Katonda waabwe. Katonda n'agamba Ibulayimu nti naawe gw'olikwata nebwokomaawo mbadde njagala okoma ku lw'omunaana nebwokomaawo bw'oba yagadde okwongerako buuka ogende ku lw'15 n'olw'16 n'olw'17 nazo zinzigireyo. Olw'15 lugamba Yes. Katonda n'agamba Ibulayimu olw'15 Katonda n'agamba Ibulayimu nti Salaayi mukazi we tokyamuyita linnya lye Salaayi, naye Saala lye linaabanga erinnya lye. Nange ndimuwa omukisa era nate ndikuwa omwana mu ye. Weewaawo ndimuwa omukisa, naye aliba nnyina w'amawanga. Bakabaka b'abantu baliva mu ye. Kubira Yesu engalo nga ziwera. Gamba nti amiina. Mu budakiika obutono bwe ngenda okukozesa wano njagala kwogera ku kiki ekibaawo singa ebikwogerwako
bifaanana ng'ebinene nga binene n'okusinga okukkiriza kwo, nga dream yo ekirooto kyo oba ebirooto byo bisoundinga nga binene n'okusinga faith yo, ng'okwolesebwa okukwogerwako oba obunnabbi obwakulangirirwako ng'owulira bunene n'okusinga faith yo, oba n'okusinga kapasite yo, oba n'okusinga obuyigirize bwo, oba nga nga it's big and bigger than what you can handle. Gwenga gwe kyali kikubaddeko ekyo wangi, kyali kikubaddeko ekyo ng'obunnabbi obukulangiriddwako ng'owulira bunene n'okusinga obuyigirize bwo, nga bunene n'okusinga faith yo, nga bunene n'okusinga kapito yo, ng'ekyogedde owulira kinene n'okusinga kapito yo, n'ogaye Mukama kakati ekyo kiribaawo kitya? Era saagala kubayasinga mind yo. Ibulayimu naye yennyini kyamubaako wano wennyini mu ssuula we tuli wano, bamulangirirako ebintu era ne bamulangirirako ekintu, oba vice versa, bamulangirirako ekintu ate ne bamulangirirako ebintu, naye nga buli kyeboogera awulira kinene n'okusinga the present situation, n'okusinga kyali, ng'ekyogerwa kiwakana ne reality. Simanyi oba ekyali kikubaddeko, ng'ekyogeddwa kiwakana naki? Ne reality. The reality was his wife Sarah was of age. Mukazi akaddiye. Emyaka alina emeka? Gamba ndi 9. Myaka alina emeka? 9. Balinda omwana ku myaka 3 n'atajja, bamulinda ku 2 n'atajja, ne bamulinda ku 3 n'atajja, ne bamulinda ku 4 n'atajja, ne bamulinda ku 5 n'atajja, ku 6 teyajja, ku 7 teyajja, ku 8 teyajja, ne bakita ne bakola bati ne bakita. Wali otadde ku kintu? Wali kye wali otadde mu bulamu buno nga ndekyo nkikoze ndya nkitadde, n'okita nga wakisabira, n'okisiibira, n'okisigira, n'okola buli kintu ne kitabaawo, negange bikwetoolodde byonna biraga tekikyabaddewo, n'okita. Ate abantu bwe bata ebintu babiteera ddala, tebongera na kubisabira. Atuuka ekiseera ng'ekyota kyakisabira nga ne bw'omugandi vaayo, bannanga abali bwe bati muveeyo tubasabire, abakkiriza nga munaafumbirwa nagawaayi sikyalina geeswaza kansigala mukatebegamu musumba sabira abasobola maama sinagagenda bugende buli muntu ajja kukusekerera abuuze, ogenda omutunulira nga yakita takyakikkiriza, yakivaako, n'ennyambala ennyini nga yakyuka, ayambala kati nga bw'ayagala, ngera ayambalira ddala nga yakita bw'abeera. Gwe tunulira neighbor okulinaanya mugende nti oli otya eyo, ne bw'aba atambula nga yakita, n'entambula nga ya abantu abacekkirizamu obalaba nga batambula emyaka ne bwe giba gigenze, omulaba nga atambula yeekuŋŋaanya, naye ono aba wangeri atambula to whom it may concern, n'oga nti ono yakita yakivaako, yakikola atya, engoye ziba zangeri, oyinza omubuuza amabeere galagawa nga kwegali naye nga takyaleega, agamba ndeegeraani, nze nagula obulego bumala mu maduuka nga naleega bbeere, nvaako mubiveeko, katulinde Yesu tugende muggulu, mulekerawo notulimba twakoowa, mutulimbira bwereere, mwogere enjiri etutwala mu ggulu. Lwaki mwogere ebyo ebitajjajja kusobola kubaawo? Nga yakola atya? Nga yakita. Gwe buuza oyo neighbor obanga akkiriza nga olunaku lumu aligenda ebweru, mubuuze ndi passport yo eri namba mmeka. Gwe mubuuze, mulemereko omubuuza mugeni passport yo eri namba mmeka. Yakola atya? Lwaki tasobola gyogera yakita, yakivaako ekyo, tayagala mutawanyira, ayinza n'okuvumira obwereere, naga tontawanya nvaako wangi. Ne Ibulayimu ne mukazi we Saara baatuuka ekiseera ne bakita nga tewakyalina nabbi yenna asobola kujja n'abamatiza
okujonga nga kijulidde Katonda yennyini yabajja abalagule nga kijulidde ani naye ne bwe zaaleeta Katonda n'abyogera bamuwuliriza ku nsonga endala zonna ne bagana ekyo era bw'okkirira wansi genda mu ssuula yennyini gye tubaddemu kankugendeko mu maaso eri katono nja kukuzza we tubadde nkulage ne Ibulayimu yali yakivaako wadde yali ayogera yali Katonda. Bayibuli egamba mu Lunyiriri 17 lugamba Ibulayimu n'alyoka avunnama amaaso ge ku luno nga tavunnama kusinza. Wali otegeddeko nti omuntu ayinza okuvunnama nga tavunnamye kusinza? Yavunnama kola ki? Kuseka gani tujja kuseka nga ndaba nene Mukama naye abitaddemu okutukyamusa n'atulika n'aseka n'agamba ne Mukama abeere serious naye Mukama abeere serious. Omukazi gwayogerako lwakuba omukazi tali wano amanyi bwe yenkana mumuleetera amulabeko enkanga eri egundi mumuleetera alabe ebbeere gye lyalaga eryali wano nga lyayiringita ne ligenda wano. Mumuleetera amulabe engeri gy'atambula nga takyayinza kwegamba yeetaagamu akaggo. Mukyala yeetaagamu okusimba ku muggo. Katonda gwayogera omugongo gumaze okweweta naye ye Katonda amugaa nti agenda kuzaala. Ibulayimu n'agamba nti Mukama lwakuba tebakuwakanya gwe Katonda naye naawe obigaseemu okutukyamusa yatulika nagamba Katonda wange Mukama naye bo tebogera mu bintu byebalaba ebinaasoboka n'ebitaasoboke. Ye yali alabye ey'omukazi ow'emyaka 9 azaala ye Mukama yamulabawa. Omukazi takyagenda na mu nsonga z'abakyala. Omukazi n'ebyuma manyanga emmundu yazikola atya yazizaayo okugombola tetukyamanyi na gye ziri simanyi na wazitereka yazivaako oba yaziwanika mu siiringi tuwali n'amanyi. Nikatuyo Katonda gwagandi agenda kuzaala. Mukama naye abeere mu siriyasi lwakuba tebamuwakanya ne maama ayogeremu ebisoboka. Yavunnama n'akola atya? Yavunnama n'aseka. Uliya bye yayogera ng'aseka. Ibulayimu n'avunnama amaaso ge n'aseka n'ayogera mu mutima gwe. Muki yayogerera wa? Mu mutima gwe nti omwana ebyuma byammwe byonoonese mmwe simanyi kiki ekyo mujje mu distortion eyo gundi gwe Jonathan. Ibulayimu avunnama n'akola atya? N'agamba atya? Omwana alizaalirwa oyo ayakamala emyaka 10. Olwo yerifaalingako ye yennyini Ibulayimu akoze emeka? Agenda kusiba 10 kati bamugamba bagenda kuzaalira omwana. N'agandika ayi Mukama Katonda Mukama taata Mukama wetaaga okusabira. Kama yennyini nga Ibulayimu alaba Mukama yeetaaga okusabira. N'agandi gwe mukulabakwo biology wamusoma bulungi Mukama wasoma biology. Omusajja nyina emyaka 10 gw'oŋŋamba agenda okunzaalira omwana alina emyaka 9 gwe mukulabako olaba kisoboka. Kati obutawakanya nnyo Mukama ye n'atulika n'asekaragala ebintu bino bannaye byetaaga okwege tubirimu naye tubikkiriza lwampaka n'aseka. Lwaki kye bamugamba kinene nnyo n'okusinga reality kyegamba. Bassebo ne bannyabo Katonda bwe yali yeeyanjula mu linnyiri olusooka yagamba bw'ati distortion eginoonye nnyo could be a shortage whatever. Bwe yali yeeyanjula mu linnyiri olusooka yagamba atya? Olusooka 17 lusooka yatandika amweyanjulira yamanya kyagenda omugamba nti kinene. Yamugamba atya mu lusooka? Yagamba nti awo Ibulaamu bwe yali yakamaze emyaka 9 Yes sebo. Mukama n'alabikira Ibulaamu n'amugamba atya? Nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. What an introduction. Totegedde kyayogedde y'ensonga lwaki n'engalo zo zigaanye. Nzani? This is God's profile. This is God's profile. Agamba nze
agenda okwogera naawe, nze agenda okugamba bino, nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Waliwo ekinema. Nga tonnadda wutinga Katonda olw'obunene bw'obunnabbi bwo, olw'obunene bw'ekyo kye waloota, olw'obunene bw'ebyo ebyakwogerwako, nga tonnadda wutinga Katonda olwa reality gy'omanyi, gye weemanyiiko, byafaayo byo, obuyigirize bwo, size yo financial capacity, background yo, nga tonnagisinzirako ku doubtinga Katonda. Please understand this God we are talking about. He is the God that is able to do all things. I am, William Bwagamba, I am the Almighty God. Nzani? Nze Almighty. Nze Katonda omuyinza buli wantu wonna. Njawula ku bonna abali bakugambya ebintu ne bibalema. Abamu byabalemala kuba baali balimba, abalala baali babikwagaliza nenga tebalina capacity. Byabalemala kuba busobozi obubituukiriza tebabulina. Naye kati nze ayogera naawe, njawula ku jjajjaawo, njawula ne taatawo, njawula ku balala bonna be wali owulidde. Nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Mukubire engalo yo muyinza w'ebintu byonna. Ani awulira agambeko nti amiina. Ekyo n'omala okimanya okakkana. Ekyo bw'oli kimanya ojja kukakkana. Empaka zo zigenda kukomaawo, okubuusabuusa kwo kugenda kukomaawo, ojja kukkiriza Katonda, ojja nakwenenya okubuusabuusa kw'obadde omuleeseeko. Bw'onoomala okwenenya okubuusabuusa ogenda nakwetereeza. Bagenda kulaba ng'ozzeemu okusimayiringa, bagenda kulaba ng'ozzeemu okukkiriza Katonda neekweza ensonga nekwekyo kye wali wavaako. Bw'onodjukira nti Katonda yasobola okukikola ogenda kuddamu okitereeze mu linnya erya Yesu. Ye Katonda omuyinza waki? W'ebintu byonna. Mukama Katonda omuyinza wa buli kantu. Bw'atyo bw'amweyanjulidde. Yamanya kyagenda omugamba kinene. Yamanya kyagenda omugamba biology takkiriziganya nakyo. Yamanya kyagenda omugamba abasawo ne bannasayansi bakiwakanya tebakikirizaamu. Naye ono akyogera ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Oyo omuyinza w'ebintu byonna bw'asembera tomunyumiza biology. Tomunyumiza ki? Omuyinza w'ebintu bw'asembera tomunyumiza science kyagamba. Kuba yalina obusobozi obudifyinga science. Yalina obusobozi obukola science byatakkirizangako bukyabaawo. Kubanga alina n'obusobozi obuzaaza ow'emyaka 9. Wangi? Yalina obusobozi obuzaaza ow'emyaka 9. Kitegeeza ye, he is a God. He is the God of impossibles. The God of the impossibles. Katonda akola ebitasoboka. Katonda akola science byatakkirizanga, byatawuliranga nako bukyazaalibwa. Kubanga ye azaaza n'omukazi nga tasose kubeera na musajja. Omu kubo bamuyita Biikira Maaliya. Okuba ngalo. God bless you. Kale yawadde Yuda nakati akyawa yabatawaddeyo batunula butunuzi. Ne bannanga okugaba kirabo. Gamba ne bantu wabula okugaba kirabo kiva eri Katonda. Gani Mukama nange ojja okimpa ekirabo ekyo bannange. Ekinewiso kye kino mwanange. Ate abantu b'engeri ng'eyo tebayavuwala. Okuwaayo tekumwavuwaza ayongera gaggawala. Ate gwe noga nze kankodo wale endoza lwe zinaawera ne zongera kuggwako. Gamba nti amiina. Katonda omuyinza waki? W'ebintu byonna. Yamanya kyagenda omugamba tekijja mu bwongo bwe. N'asooka muyanjula agamba excuse me, tegeera ani ayogera naawe. Please do understand, okay? Who addresses you? Ayogera naawe ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna.
oyo bw'onoomala omumanya nti muyinza ebintu byonna ojja kuwakanya abasawo bye baayogera abagamba nti obwo obulwadde bw'olina tebuwona mu maaso ge tewaliyo ndwadde etawona. Oyo bw'onoomala omutegeera ndi muyinza ebintu byonna tewaliyo ngeri yonna tewaliyo background yonna tewaliyo gy'osinza kunoga kino tekisoboka kubaawo olwa kino ye tayinaayo nsonga yonna eremesa kintu kyonna kubaawo. Oyo gwe njogerako afuula ba maid n'abafuula ba first lady. Genda obuuze Eseza addira ba shamba boy ba house boy n'abafuula prime minister. Genda obuuze Isufu mu Bayibuli. Wanyi talinayo kikola ki? Yajja amazzi mu mayinja. Genda obuuze Musa. Yatema enguudo wakati mu nnyanja. Genda obuuze Abayisirayiri nga bava e Misiri. Obabuuze mwayitawa. Nga talina de grader, talese yadde katapira. N'alagira abalagizi amazzi ne gawulira ekigambo kye. N'agamba olubajjo lw'amazzi ddeeno oyimirire. Ate weekolemu olusozi wali. Nammwe agavudde eno mudde eno mwekolemu olusozi wakati saagalawo yadde ettondo. Amazzi ne gawuliza kubanga yagatonda ye muyinza w'ebintu byonna. Gamba yoyo gwe nakkiriza. Gamba yoyo gwe nnyina. Gamba yoyo gwe nazze okusinza. Gamba yoyo gwe nafuna. Oyo ajja abafumu ntaana. Omufune bw'aba amazeemu ennaku nnya nga n'okuvunda avunze nga n'okuwunyaawunya. Alagira abulagizi nga ndi kale fulumo gye. Laazalo ne yeesisimula n'agaganuka n'ayimirira n'abuuka mu ntaana ng'ali na mu mbogo ne balaba omulambo nga gubuukabuuka mu lusuku. Oyo gwe twogerako abuusabuusa emirambo oyo. Ani awulira agambeko nti amiina. Yakuŋŋanya abantu enkuyanja n'enkuyanja n'abaliisa emigaati 5 n'ebyennyanja 2 byokka bwe biti nga tavudde wona mu kifo awo. N'alagira abalagizi ebyennyanja ne byekubisa byokka byokka ate nga biwedde okusiika. Byekubisamu nga biwedde okusiika. Naye bane mukubireko mu ngalo ono Katonda. Ayina ne flying pan mu ngalo. Ono muzibu. Buto uwaayita naye n'ebyennyanja nga bibiri awo nenga mwetimbiraba na oleeta buleesi bya nnyanja byo ebitono by'olina 5 n'otabula mu bibye by'otalaba n'ofuna ebiriisa ekyalo kyonna mukubire mu ngalo oyo Munnazaaleesi. Oyo ganti oyo ayina bekeeri mu ngalo oleeta emigaati 5 n'akukolera mu trela y'emigaati nga tavudde na mu kifo. Oyo nze ngenda mulemerako oyo bana ngenda mukkiriza oyo gwe njagala oyo gamba nti oyo akulagira n'ova mu lyato n'okola sayansi by'atalowoozangako bukyazaalibwa ne mwami sayansi waali n'awunga kubanga akulagira n'ova mu lyato n'agamba teeka ekigere ku mazzi otambule ng'ojja gyendi n'okijja bw'oti mu lyato n'okiwumuza ku mazzi nga gafuuse dattalazo n'otambula ne weegendera. Bw'okubira engalo bw'okubira jjajjaawo. Gamba nti oyo asangula amaziga g'abakaaba. Genda obuuze Kaana kye yamukola yamusesa. Agaggawaza ababadde abaavu. Ajja abaavu ku lubungo. Gamba lubungo. N'abatuuza n'abalangira ne bala nabyo. Genda obuuze Morodokaayi gw'owulire ky'agamba. Bamujja ku geeti. Morodokaayi bamujja ku geeti nga refugee. Yava mu ggwanga ddala okujja okukola obwa refugee awo. Prison of war, then refugee. Ali mu ggwanga eritali lyewaabwe. Yajjira kulumba ng'agoba luuma. Morodokaayi yafundikira yali mu office ya prime minister mu ggwanga eddala. Ono alina amaanyi. Ye Katonda omuyinza wa buli kantu konna. Waliwo ekirema Mukama.
ebyo bye nakakugamba ebitonotono bw'obanga obadde omaze okubuusabuusa Katonda ono nga n'amaanyi gagenda gakugwamu nga n'okugolinga ayagala okugwa naye mu kyaki ng'ojala wa butaagaani waakiri jjukira byenjogedde otegere nti obanga yabikolera abo naawe asobola okikolera mu linnya erya Yesu. Jjukira ntafanga, takaddiwa, tapondooka, tayavuwala, takubibwangako inflation ya Uganda. Enkonomi ya Uganda ne bwetagala etya ye tatagalangako mu linnya erya Yesu. Era byakola tabibesinga ku enkonomi ya Uganda. Enkonomi ye tekubibwa, terumbibwa crisis, terumbibwa credit crunch. Never. Mugulete ewe tewabangayo crisis zikomeno ku nsi. Change of weather zibeere, inflation zibeere na wammwe ewe tewali. Oyo bona omwesiga, bona omukkiriza, bona okkiriza ekigambo kye agenda kwewuunyisa mu linnya erya Yesu. Mugambe ndi Mukama nsonyiwa obutakkiriza bwange. Yogera ng'abatume bwe baayogera ogende Mukama saasira obutakkiriza bwange. Obutakkiriza obadde bugenda bukumalamu amaanyi olw'ebyo by'olaba, olwa surroundings, olwa circumstances, olwa realities ez'omanyi. Ezimu ziri scientific, endala ziri technological, endala ziri physical, endala ziri political, endala ziri ideological. Ezo ebikwetoolodde byogana ekino nkibuuka ntya, ate waliwo na kino, ate waliwo na kino. Ono waffe tamanyi kisenge kyonna, bw'asanga nga baggaddewo ayita mu kisenge n'ayingira. Gamba nti amina. Gwe gamba nti wangi. Wetaaga kuddamu omukkirize nga bwe wali omukkirizaako. Jjukira wamukkirizaako ne bikukolera. Wamukkirizaako ne bikukolera, byakukolerako. Wawaakoko ku bujulizi, kiki ekyabaawo ate? Walinako ku bujulizi, yali akukoleddeko. Ani ali wanaga nti musumba mu butuufu toliyimbye? Mukama yali ankoleddeko. Kandebe mukono. Yakolerako? Yakolerako? Kati ebyomubuusabuusa byatandika ddi era byatandikirawa? Omanyi Setaani bwe yali abireeta kye yakola? Omanyi Setaani bwe yali atandika okukuleetera okubuusabuusa kye yakola? Kankubulire ekyaba ku Peetero. Gamba nti mbuulira. Peetero yali yatambulidde dda ku mazzi, nga n'amazzi gagonze, nga n'amazzi gagumye, nga gakalubye nga talazo oba tiles, nga agatambuliddeko era nga buli lwakuba ekigere wakaluba. Neewulira Setaani kyabeeredde. Gamba nti Setaani kyabeeredde. N'aleeta omuyaga. Yesu yali ayimiridde wano nga mugamba tambula ng'ojja eno wange. Ate wulira Peetero agenda okukyuka erudda lw'eno nga Setaani aleese omuyaga, amayengo g'amazzi nga gasituse ate nga mangi. Kati ensobi ya Peetero yeriwa? N'ajja amaaso kwona ayamuyita, n'atunulira ebitaamuyita, n'atunulira omuyaga. Bwe yagulaba Bayibuli egamba etya? N'atya. Bwe yatya Bayibuli egamba etya? Okutya ku binnyo gamba nti fire. N'atandika okusaanawo kubanga atidde, ate nga n'amaaso agajje koli ayakola atya? Amaaso togajja kuyakuyita n'otunulira ebitaakuyita. Amaaso galeke kwoli ayakuyita. Oba okuba nga lusikuba ezinoge mu linnya erya Yesu. Amaaso galeke kwayakola atya? Ayakuyita, mwesigwa n'okukola yalikola. Ngambye ntya? Ayagumiza amazzi n'ogatambulirako akyalina obusobozi okuzikiza omuyaga ogukulumba. Amuganze Mukama Katonda omuyinza buli kantu konna. Ekyo bw'omala kiwulira ne bwe mba njogeddeyo ebitajja mu magezi go bikkirize kyamugamba. Point number 1. What do you do when your dreams, when your prophecy, when a prophecy about you sounds to be bigger or seems to be bigger than what you can handle, than your faith, than your financial capacity? What do you do? Jukira ndi Katonda ayogedde ye muyinza w'ebintu byonna. Ky'oba okola bw'olanga binene nnyo
nga gwe tokyabisobola obwongo bwo nga tebubisobola apply rule number 1. What is rule number 1? The one who has said it is the Almighty God. That's rule number 1. Wanji nchikudiremu ekitegere bulungi. Rule number 1 is God is the Almighty God. Somebody say amen. But what I'm trying to believe God for, and what I call my prophecy, and what I call my vision, and what I call my dream sounds and seems to be bigger than my faith. When it comes to that, okay, then go back and apply rule number 1. What is rule number 1? The one who has said it is able, and he is the Almighty God. Ngochita. Kama ibasibe. Olwokubiri lugamba nange ndiragaana endagaano yange naawe. Ani agamba? Gamba ndi Mukama. Oluwuliro olwokubiri naye kanzireyo waggulu wano waliwo ke mbadde ndeseeyo ate nga kakulu eri abalokola basinga obungi bannange. Agambye atya, nze Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tambuliranga mu maaso gange obeere mutuukirivu. Kola otya? Kingambira abantu nga basatu abakwetedde mugambe tambuliranga mu maaso ga Mukama obeere mutuukirivu. Kigamba abantu nga basatu, ow'omu maaso, ow'oku kkono n'ow'oku ddyo, bonna kibayingizeemu, kibalumirize, kibagambe paka kuwulira bubi. Katonda akugambye kola otya? Kola otya? Kati gwe ekyo kyakubanja, ebirala obimulekere. Alinga gamba do your part and leave the rest to me. Gwe kola part yo. What's your part? Tambulira mu maaso gange atobere mutuukirivu. Oyina abakwesimbyemu? Tambulira mu maaso gange ngenda bakkubira nabo banakyewuunya. Oyina agezaako okukuloga, oyina agezaako okukuloga. Katonda akugambye tambulira mu maaso gange obeere mutuukirivu, ngenda kukubira embwa ezo. Oyina agabanja agalabika nga ganene nnyo nga banka neetera okutwala ebintu byo. Oyina agabanja aganene, kola ekintu eki, tambulira mu maaso gange bw'ayogera Mukama obeere mutuukirivu, ebisigadde obindekere. Wanji oyina kigoliyasi ekigudumadde mu maaso go nga kinene nnyo. Oyinayo kigoliyasi nga kinene. Tambulira mu maaso gange, beera mutuukirivu, ondekere Goliyasi ngenda musootinga. Oyinayo birabikanga tosobola byandolinga nga birabika binene nnyo bikususeeko. Tambulira mu maaso gange gwe beere mutuukirivu, ebisigadde obindekere. Nolwekyo ssebo naawe nnyabo ekyo Katonda kyakubanja. And that's your part. And that's what you're supposed to do. And that is what your responsibility is. Tambulira mu maaso gange gwe beere mutuukirivu. Olabe bwe ngenda okuhandolingira ensi eno. Olwokubiri lwogedde lutya? Olwokubiri lwambye lutya? Kama ebazibwe. Lwaki akaemphasize nze oba oliawo kankaddemu? Lwaki olya nga akataddeko emphasis? Kubanga abantu abasinga obungi tulemedde okukijjukira nti wakati mu bitulwanyisa byonna. Wanji wakati mu byonna ebitulwanyisa ekigendo tuyamba okunywera kutambulira mu butuukirivu. Aga nti mu butuukirivu mw'oliyima okunywezebwa. Togenda kulwana n'abakyafu ate nga naawe oli mukyafu. Sorry to tell you. Togenda kulwanagana n'abatali batuukirivu abakera okufuuwa emmindi ate nga naawe muli ku standard ye mu by'omwoyo, naawe nga wagwa, naawe ng'otambulira mu butali butuukirivu.
tolina bwogenda kulwanagana nababi nga ate naawe oli mubi. Era goolo ya setaani kwe kudraginga ng'akutwala mu zooni ey'obutali butuukirivu kubanga yakimanyi amaanyi go gaba matono. Eyo towaya, eyo tomalaako, eyo tomusobola. Bwakudraginga n'akutwala mu zooni eno ey'obutali butuukirivu n'oba nga gy'osiŋŋaanibwa netiwaaka toyina. Aba akujja wali ewa Katonda ewali netiwaaka kati ng'akututte sayidi eno gy'otayina netiwaaka ne bw'oyita eggulu tirikuwulira. Ate ye nga ye setaani ayinayo netiwaaka kati gwakututte gy'otayina netiwaaka. Genda obuuze baabali ba Afande Kabanda. Ekimu ku bisobola okubeera ku musirikale ali mu lutalo ekyakabi ennyo wakati ku front line, wakati mu ddwaniro, ye rediyo kola okugwako eryanda. Wangi nga tokyawulira komanda byayogera, obanga komanda kyayogererako kyafudde amagye bagakuba ne bagamalawo. Kuba ne bwaga nti mugende mu maaso ate bwe badda mabega, bwaga nti kati muddeeko mabega ate bwe badda mu maaso. Setaani kyasobola okukola kwe kukola ekisoboka kyonna akutule communication yoyo ne Katonda obeere ng'eggulu terikyakuwuliza, nga ne bw'osaba tokyawulirwa, nga ne bw'oyita obuyambi tokyawulirwa. Amanya kati nkumaze ke nkusazeeko communication. Ekimu ku bina obusobozi okusalako communication y'omulokole bwe butali butuukirivu, kuba y'engeri yokka Katonda gyaba nga takyalina ngeri gyagenda mu maaso naawe n'akwekutulako. Bayibuli kyebagamba mbeere batukuvu nga nange bwe ndi omutukuvu bw'ayogera Mukama. Mu butuukirivu mulokole mwogenda okuyima okunywezebwa, muno oyima okutaasibwa. Bw'oba onowangula ebikwetoolodde, bw'oba oyagala Katonda asigale ku sayidi yo, tambulira mu butuukirivu. Va mu kibi, va mu kibi, kubanga ate n'abakulwanyisa bali mu kibi. Tolina bwogenda kuwangula babi nga bakola bubi ng'ate naawe oli mubi, naawe oli mu bubi, naawe oli mu kibi. Va mu kibi. Gamba neba nti ekyakimaze. Olwokubiri lwogera lutya? Nange ndiragaana endagaano yange naawe. Waggulu atugambye obeere mutuukirivu. Nange ndiragaana endagaano yange naawe era ndikwaza nnyo. Ani awulira agambe nti amiina? Tambulira mu butuukirivu obeere mu butuukirivu. Tambulira mu maaso gange obeere mutuukirivu. Ekiddako nange ndiragaana endagaano yange naawe. Zino zaakuwa ze principles. Number 1, talagaana n'atali mutuukirivu. Talagaana naawe ng'otambulira mu kibi. Endagaano terina bwenywera. Naye ate wulira ekibaawo, wulira akakodyo kaakuwa aga nti oyagala okufuuka atawangulwa, kkiriza olagaana endagaano nange. Kkiriza okola otya? Kkiriza olagaana endagaano nange bw'ayogera Mukama. Kkiriza obeere mu ndagaano nange. Abaana ba Mukama bangi kino n'okutiisa kitiisa tebamanyi makulu ga kubeera mu ndagaano ne Katonda. N'abalaganye ne Katonda endagaano, the few that has ever done that, tebali consistent. Leero balagana ne Mukama endagaano mu January, agenda okwera February nga bazivaamu dda. Talina kye yali agambye Katonda ne Mukama, nkola naawe endagaano, ngenda kukola nga bwe nti naawe okole nga bw'oti. There is no consistency. Bw'oba nga lwe ekintu Setaani kyeyambisiza okutekinga advantage ku bulamu bwo, okay, is a lack of being in a covenant with God. Basibu ne banya waliwo amaanyi g'endagaano. Ali mu ndagaano tamala gakubwa kubanga ali mu ndagaano. Nababulirako ebintu ebibayamba okutegeera amangu. Ekyakozesanga endagaano, eggwanga ne likola n'eggwanga endala endagaano, eggwanga erimu lyambalangako kizuula nti amaanyi gaalyo matono ne likola endagaano n'ow'amaanyi. Endagaano yabangamu ebigambo ebyagambanga bwe biti. By the way, endagaano principles ezigifuga ne dynamics zaayo tezina nnyo njawulo na mukago.
omukago era yendagaano. Mu mukago bino ebibiri byagendererwanga nnyo okubeera achieved. Number 1, bw'obanga gundi mbadde nga mulwanagana nga bulijjo nga mwesojjasojja era ng'omutya nti essaawa ena ayinza okukulumba nakukola obubi, ekyamagezi kyewakolanga kuttanga mukago naye. Bwewakolanga naye omukago bino bye baabangamu, sikutabaalenga naawe tontabaalenga. Naye ate tebikomaawo, abalabe bo banaabanga balabe bange, n'abalabe bange banaabeeranga babo. Ekyo kyekyafuulanga omunafu ne kimufuula ow'amaanyi, kuba kakati apataninze n'ow'amaanyi. Amaanyi ne bagagabana ne gabanga amaanyi goono era ge maanyi goono, obunafu bwono era bwe bunafu bwono. Endagaano bwe zito bwe zaabanga. N'okutuuka era amawanga gakyakola endagaano ze bayita tontabaalanga nange sikutabaalenga. Wano mu Africa akamu ku buwanga obusinga okuba obutono, ntegeeza nation, akamu ku kawanga akasinga okuba akatono bakayita, is it Eritrea? I think either Lesotho or Eritrea, one of the two. Okay, I think it's Eritrea or Lesotho, one of the two. Now listen, but this is the reality. Eteekwa okuba Lesotho. Akawanga ako kyekaakola katono nnyo bwe kati kenkananga kibuga. Kyekaakola kakola endagaano ne America, kakola endagaano ne US. Eyaddala no negenda wala. Era mu region yawo ne waffe mu region wano America bwe beeyagala kukuba tesinziira wala nnyo, esinziira awo kumpimpi awo. Ko kakola endagaano nayo neereeta emmeeri zaayo ne ziteeka awo, baziyita ani aluleeta. Kati bw'ojja osamaala ng'okafunyeeko olutalo n'oveeri ng'oyagala katabaala n'oyagala okakwateko, bw'oba okkawamba ekikukuba tekiva walala, kiva eri. Gw'ogenda okanga Amerika yekukuba n'oganda ate mmwe situnabalumba mutukubidde ki nti anti okuteeka Eritrea, okutekuwa omukago. Ennono ezo amawanga ago gazikoppa ku Katonda. Ekyo Katonda kyagamba Ibulayimu wano nti oba oyagala okusigala ng'oli w'amaanyi nga tokwatikako, kola nange endagaano nkukubire nga abalabe bo anaakwatanga ku ggwe anaabanga akutte ku nze. Oba okube engalo zikube zinoge mu linnya eryayo. Gambako nti amiina. Mulokole gamba nti aha. Simanyi bw'ogenda kuwangula ntalo zo ng'oli ngera, ng'oli nekedi, ng'oli mwereere, ng'oli bwannamunigina, nga mu kkubo oyitamu wekka, ng'ebikulumba bikulabira ddala nti oli wekka, ng'abaagala okukuloga bakulabira ddala nti oli wekka, nga toli mu ndagaano ne Katonda. Biki ebitiisa ku ndagaano? Lwaki abantu tebaagala kukola na Katonda ndagaano? Number 1, but your accountability. Number 2, but your surveillance. But your surveillance. But your that kind of commitment. Bamayinti endagaano erimu gamba Mukama nga Yakobo bwe yagamba Katonda ng'agenda okukola Labani nti Mukama ngenda okupakasa, ngenda e Buwalabu, ngenda ew'omusajja bamuyita Labani okupakasa, naye Mukama nkwegayirire buli kye ndifunayo nja kukuwa ekimu eky'ekkumi. Nga bwe mulabye omwana oli bw'akoze buli kye ndifuna. Labani yali musajja muzibu nga mubbi mukozesa omulabayi, naye teyasobola kubba bya Yakobo. Myaka gyonna 20 gye yamalayo, Labani yagezaako okukyankalanya n'okubba Yakobo, naye Mukama yamulwanirira. Era Yakobo tumulaba ngawo obujulizi oluvannyuma nga basinkanye mu kkubo, amaze omutolokako ajjeyo ebintu bye byonna nono amugoberera ayagala bimusuuza. Yakobo bino bye bigambo bye yayogera. Yagandi Mukama Katonda wa kitange singa teyali nange, musajja ge tewaleремye kunfulumya nga sina kantu n'akamu. Kuba mu bufunze ng'agezaako omugamba kubanga oli mubbi nnyo, tewali yali akkoledde n'omukkiriza ogenda n'akantu. Naye olw'okuba bwe nali nzija nakola endagaano ne Mukama, Katonda yannwaniridde. Ani akuba engalo mpulire nga ziwera? Mulokole
katonda takukaka kubeera mu ndagaano naye. The choice is yours. Ogezezzaako okubeera mu bulamu obutali mu ndagaano ne katonda, ebibuvuddemu obirabye. You can evaluate yourself. Okay? Wali obaddeko mu ndagaano ne katonda, ate wali obaddeko mu bulamu nga tolina ndagaano na katonda. Byonna kati obimanyi, byonna wabigezesa. Bw'olaba ng'eky'obutabeera mu ndagaano ne katonda kikukolera, kisigalemu, olinnyumiza. Naye bw'omala kitegeera nti okubeera mu ndagaano ne katonda, it profits you, kigasa ggwe, the earlier you do it, the better. Bw'obanga abalabe bo okyabeesobolera, then you can continue living a life that has no covenant with God. You can go ahead. Naye bw'omala kitegeera nga ebikuli mu maaso birabika binene muko, byetaagamu katonda, covenant with God. Kola endagaano ne katonda. Omugambe Mukama, okuva leero nkola endagaano naawe nti ebyange bye binaabeeranga ebibyo nga nzingiddemu n'ebizibu byange byonna. Ebyange bye binaabeeranga ebibyo nga nzingiddemu n'abalabe bange bonna. Abalabe bange banaabeeranga balabe bo. Success yange eneebeeranga success yo. Obugagga bwange bunaabeeranga bugagga bwo. N'obubwo ayi Mukama obugagga bwo njagala bubeere bwange. Bw'olaba nga kikugasa, the earlier you partner with God, the better. Ani awulira ngambeko nti amina. Nange ndiragaana endagaano yange nze naawe era ndikwaza nnyo. Olwokusatu Ibulayimu n'avuunama amaaso ge, Katonda n'ayogera naye nti nze laba endagaano yange eri naawe, naawe oliba Katonda w'amawanga amangi. Nze ng'endagaano yange eri naawe, gwe Ibulayimu atambula ng'oli bwannamunigina, gwe bayita Abulaamu, gwe ayava mu nsi ya Wuuli, mutabani waani? Ani yazaalanga Ibulayimu? Ani amujjukira? Mutabani wa Teera, ayava mu nsi ya Wuuli, ayavaayo nga toyina koyina, ayajja ng'olina mukazi wo yekka, atambula emyaka gino gyonna ng'olingira nga n'abantu bakuyita mugumba. Gwe gamba nti aha, olibeera ki? Amugambye olibeera ki? Oliba kitaawe w'amawanga ate nga mangi. Kubira engalo oyo Munnazaaleesi. Maama nnyabo, singa omanyi kino kyekitegeeza. Simanyi oba wali ategedde kyekitegeeza. Bassebo ne bannya balowooza ku ekyo, okubeera nga tolina yadde akaana n'akamu mu nsi, tolina yadde akaana ewaka. Ate Katonda n'agamba obadde osabira kinti mwana. Sigenda kuwa buwi baana kyokka, ngenda kuwa kuzaala mawanga. Kale singa wali yakiwulidde ekyo. Kale singa wali yakiwulidde. Gamba nti amiine. Gamba amiina. Abaaye gamba ndi wangi. Can you imagine? Oli mu kusabira mwana n'omuvaako olingana ate n'omuvaako n'emyaka girabika ng'egikuliddemu olukwe. Katonda n'ava gyavudde ng'okyasabira mwana, okkiriza Mukama lwa mwana, naga ndi sigenda kuwa buwi mwana, ngenda kufula taata si w'abaana, ngenda kufula taata wa mawanga. Ogenda kuzaala mawanga, muggwe mugenda kuvaamu amawanga. Abasumba ono Katonda gwe takkiriza muzibu. N'omusaba ssente za lanchi naga ngenda kuwa restaurant, ninga gwe ate okabira lanchi olwali gye badde oyagala. Noba nga oli mu kusaba na kusiba, osaba school fees. Mukama, omwana wange akola ebibuuzo, mwana na registration. Mukama ssente za registration. Mukama ssente za registration. Mukama school fees omwana nga guli mu kwegayirira school fees. Gano naga nti ninga ate nze nkulaba mu ssomero, ngenda kuwa masomero. Ngenda kuwa ki? Osaba school fees n'akuwa amasomero, n'osaba ssente z'omuzigo ate n'akuwa apartments nga yakulabamu apartments nga kwenyina apartments wangi, n'osaba ssente za transport n'agamba
wawulidde bubi njagala kuwa transport company okubazaani enzo za Yesu za Eriyasi Lukwago waliwo ategera byenjogera umusaba mmere nagandya njagala kuwa hoteli nga gwe nanyini emmere ayisa kyobadde osabira n'akuwera ddala soosi yaakyo ono Ibulayimu asaba mwana kyekyetaago ky'omwana gw'abadde ayagala era mu 15 mu ssula 15 tumulaba yali akaaba nga Mukama ngenda kuva mu nsi nga tompadde mwana agenda okusikira ennyumba yange Damasiko eryeza Mukama nvudde mu nsi nga tomperedde dda n'agamba agenda kuzaaza mawanga mugwe ndaba mu mawanga era bwendi bwe ngenda okikola ngenda kuzaaza omwana naye nga munda y'omwana oyo mpakiddemu omwana omulala wangi wali awulira ngenda kuzaaza omwana ng'ate munda omwana gwe ngenda okuzaaza ate nga mpakiddemu omwana omulala nga omwana gwe mpakidde munda azaala mawanga ani awulira agambeko nti amiina n'alyoka ennaku bwe zaatuuka n'alyoka muzaaza omwana bamuyita Isaaka naye nga Isaaka ali extraordinary nga si wa bulijjo wali omwana Katonda gwasobola okuzaaza nga si wa bulijjo nga wa bijjukizo wali omwana Katonda gwasobola okuzaaza nga yagenda okusimula ennaku yo ku maaso n'amaziga agajje mu maaso oba totegera kyenjogera genda kibuuza omukazi bamuyita Kaana ali mu Bayibuli wano mujja we peeni naye yamuvuma n'okusiwuka n'asiwuka n'ennyindo n'esiwuuka baavuma olinga ko balaba ne bamujerega ne bateeka wali bamuvuma okujjuza toilet ne bamuvuma obugumba ne bamuvuma okugejjuuka ne bamuvuma gundi zino manya fibroids bamuvuma buli ekivumibwa omukazi omugumba n'akaabira Mukama nagane Mukama obanga gy'oli taata wali nsangweddeko ekiswalo kino n'ennaku zino mukazi naye yamu obweyamu gamba nti obweyamu tebaagala kyogera kuba batya nnyo obweyamu neiba akitya kubanga obweyamu bwamulemesa dda wano gamba nti obweyamu omukazi neyamu obweyamu n'agamba Mukama n'omala omumpa n'ompa omwana nze ndi mukuwa abeera omuweereza mu nnyumba yo ennaku zonna Mukama n'akiwulira Mukama n'akiwulira gamba nti Mukama n'akiwulira Kaana n'ayingira mu ddiiru ne Katonda gamba ddiiru bw'obanga byokola obwomu nga bikukoyesezza nga tebivaayo yingira mu ddiiru ne Katonda omukazi n'ayingira mu ndagaano ne Katonda mu ddiiru yakuzaala mwana bw'amala omuzaala amugabire Mukama naga ndi okusinga obutaba naye okusinga okubeera omugumba mumpe bw'omumpa mukuwa kama yebazibe okiraba oti ekyo okiraba oti ekyo ekintu tokiina naye nokola ddiiru ne Katonda gwa Mukama nze okusinga okutambuza ebigere emirembe n'emirembe Mukama n'omala ompa baasi ejja kukolanga ennaku 6 nga ekola ssente zange ku Sande ngenda giteekanga weesombe nga abantu abajja okusaba ku kyaki okiraba oti ekyo okiraba oti ekyo ng'okyogenda okiga Mukama n'ompa wooteri Mukama n'ompa wooteri ngenda kwawulamu ebisenge 2 nga ako naye bwajja mwasula obukodo bwakulabula ne bwolaba naye batakubanga abuuza nti awo mba nfunira wa Mukama yebazibe olaba otya bw'okola ddiiru noga Mukama n'ompa ennyumba z'abapangisa emizigo 2 sente zigivaamu zigenda kujjanga mu kyaki halamu alamayini n'olayira Kaana yakibala gamba yakibala yagandi nze okusinga okufa obugumba kankola endagaano ne Katonda nti bw'akimpa bw'amumpa mumuddiza era ajja kusigala wange wadde mumuwadde era ajja kuba wange era banambuuzanga nti Samwiri ani akuzaala ate bagambye ayogerayo gwe era ayogerayo Kaana Samwiri
yasimula Kaana ekiswalo, si kiswalo kyokka, yamusimula amaziga n'ekiswalo n'akitwala. Kaana teyalitegerekese nti yali abaddewo. Ayamuyamba okumanyika nti yali abaddewo. Bamusoma mu kitabo ki? Kaana bamusoma kitabo ki? Si kyabawulira. Kaana ali mu kitabo ki? Ani yakiwandiika? Ani yakiwandiika? Katonda agenda kukuzaaza omwana, agenda okujja mu background ensi etegere ndi gy'oli. Ani awulidde ngambeko nti amiina? Ngambye Katonda agenda kukuzaaza omwana, agenda okukuleesa mu mpapula z'amawulire n'abatakuwulirangako bategere nti waliwo, n'abatamanyangako nti wali obaddewo balimanya nti waliwo, n'ebyafaayo bye bali biwandiika. Kamera ziri sembere ewwo kamera ziri jewo ng'ekizireese baagala kumanya. Kakati munnange mukyala wa mama waguni, mama wa meeya, kati wazaalibwa mwaka ki? Kati olwo ng'ozaalibwawa? Kati olwo wasomerawa? Kati olwo wakoma mu kyakumeka? Kati olwo ani yali gundiwo? Wangi genda kikubeeko mu linnya lya Yesu. Wangi omuntu bw'ozaala high profile, ebyafaayo byo bivaayo, nabyo bifuuka mawulire. Wangi bw'ozaala high profile person, bannamawulire bakunoonya, ofuuka hot cake. Ne baba wasiraana otya, ebyafaayo bye gye watandikira ne gye wasula ne gye wabeera, nani yakuwasa, nani yakudampinga, nani gye wafumbanga emmere, gye wakola ng'obwawusigalo, ne gye wakola, byonna bifuuka. Buli muntu ayagala obisoma kaategeera abantu bavaawa, bannange bayitirawa, bifuuka bujulizi. Kaana bye yayitamu nga tannazaala Samweri byonna tubisanga awo, byafuuka mawulire. Ani abiwandiika? Samweri yabidocumentinga nenga bikola sense. Katonda ajja kukuzaaza omwana, ate ayinza n'okuba yamukuzaaza dda, agenda kuleetera ensi okukusomako mu linnya lya Yesu. Gamba nti oyo gwe njagala. Kozi ani yasooka Kaana okuzaala? Siwulira. Kozi ani yasooka Kaana okuzaala? Genda kikubeereko mu linnya lya Yesu. Kozi ani yasooka Kaana okuzaala? Mbuuliraayo omwana wa Penina omu nkuwa emitwalo 2 gya bwereere. Mbuuliraayo erinnya limu ly'omwana wa Penina omu nkuwa emitwalo 2 gya bwereere. Ogenda dingamba ssebo? Ondeetedde onyongedde bwongezi ssente? Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza ki? Ate n'omwana nga yalina abaana be nga bangi, yali aweze 6. Yalina bangi. Kitegeeza ki ekyo? Lwaki amanya gabe tegamanyiddwa? Yazaala ba nobodies. Nobodies do not appear anywhere in the newspapers until they die. Nkusabira goleme kubeera nobody. Nobody do not appear nowhere until they die. Tewali katabo kabawandikako, tewali mawulire gabawandikako, kubanga mawulire nago magezi mazibu, gakuwandikako okutega kuwandikako paka ng'olina ky'okoze ekikuwandiisaako. N'olwekyo abaana ba Penina bonna amanya tegamanyiddwa, wadde yasooka mu nsiike, wadde yasooka okuzaala, wadde yazaala nnyo, yaseka nnyo, yajerega nnyo, yakoona mu n'engolo. Kaana yazaala ogu. Bameka yazaala bameka? Yazaala omwana omu n'abuutikira Bayibuli yonna. Ani awulira agambe nti amiina? Yazaala omwana omu n'abuutikira abaana ba Penina. Genda Katonda akikubalire mu linnya lya Yesu. Oyina abaana? Ono mwana wo? Ayi Mukama Katonda. Gwe genda oliitire nnyo okumanyika mu linnya lya Yesu. Ensi etegere nti yaliwo. Otegera kyegamba? Gw'obanga ayaya kisoboka okubanga beginning yo yali humble ya ngeri, kasitoleko kangerigeri oba kisitole kyo kyangerigeri kiri queer, kiri
crooked, tekitegerekeka. Nobody interested to know. Mama nyabo. Sokoleko kuwanika, sokoleko bivako, Katonda na atali ya chapati, tagwayo, agenda kuwa second round. Buli nyeri ya Yesu. Agambiragamenti amino. Genda chikubeko buli nyeri ya Yesu. Wei, gamba nti aha. Omupiira bwe baguzanya gamba nti aha. Gubera mu first round ne second round. First round yinza okugwako nga tewali kibaddewo. Nga ne golo tewali ebaddewo. Wanji? Ne second round yinza okujja n'amawulire amapya. Mwana wa Mukama gamba ndi wanji? Soko lindeko kaba kubanga obadde okyasamba first round. Katonda ono atali ya chapati omuyinza buli kantu aleta second round mu linnya erya Yesu. Ani agamba nti amina. Era wulira omulabe wo opponent wo Setaani ne bwabanga bodda amaze alina byabadde akoze mu first round nga n'okutiisa bitiisa. Wait a minute. Sokoleko okuwanika, sokoleko bivaako. Second round ejja n'amawulire mapya mu linnya erya Yesu. Ani awulira agambeko nti amina. Noonya ngeri gye mmaliza kubanga obudde ate bumpeddeko. Ate mpulira nga atandika obutandisi. Genda Mukama akuwe second round mwana gwe Hiruda obere wakkuba embaga n'ebyenda bikwetokote mu linnya erya Yesu. Ate bano balowooza byakusaaga. Mami Cindy yatuwadde wano bujulizi ku Sunday. Mami Cindy yatuwadde obujulizi. Omuwala ayatuulanga naye wano bamuyitanga ani? Ayamuvunulanga wano bamuyitanga ani? Joani nga ne bw'omutunulira olamulabe ng'ebizibu byamukuba. Kuba yali yafumbirwako ne bigaana. Musajja n'amuddukako paka Bungereza. Oli yamujooganyo n'amutwala mu kkooti n'abaana ne bamutwalako. N'abanga yasigaza Mukama yekka gw'akkiriza. Gwe tolabanga kizibu kinene kiri awo. Tolabanga stress ekubaako nga bakuwasa ne bakudampinga. Ate yakudampinga nga addukira Bungereza n'ayongera n'awasa. Gwe n'osigala Uganda ng'oliko sitampu eyo nti yogola bamudampinga. Okita kigambo kitono ekyo. Wanji naye mu ggulu eyo waliyo Katonda. Wali ani? Mu ggulu waliyo Katonda. Wulira ekyabaddewo. Yamuleetedde second round. Yaleese eki? God bless you. Genda Katonda kwe second round. Yamuleetedde second round. Oli ayadduka mbu bwe yadduka yaddukira Bulaaya ye yagenda. Katonda alaga nti okusimula obulungi ennaku sigenda kuleeta yaddukira Bulaaya ayagenda ku kyeyo. Kandeetere ddala omuzungu ayazaalibwayo yaba akuwasa. Power! Somebody say power! Somebody say second round! Nsaba Mukama akumpeereyo second round mu linnya erya Yesu. Omulabe akonkomalera akongobale n'obukondekonde bw'abadde yakubye bwe yeewaana nabyo. Katonda akuwe second round omukube knockout agweri otambule ogende mu linnya erya Yesu. Somebody shout hallelujah. Kanonye engeri gye mmaliriza naye maama ebyolalo nga bisava nnyo. Nga binsava bino naayogera kinendeka ki? Wulira bwamugamba Ibulayimu n'avuunama amaaso ge. Nsoma lwakusatu. Katonda n'ayogera naye nti nze laba endagaano yange eri naawe oliba kitaawe w'amawanga amangi. Naye wulira nga mu first round ekimumanyiddwako bugumba. First round erinnya lya Ibulayimu bamuyitanga ani? Omwami omugumba ne mukyala w'omugumba. Nga ne babalagirira baga nti ogamba wali ew'omwami omuzeeyi alina omukazi omugumba. Ebizibu emu byakula bulala bw'okirwamu ennyo kifuuka linnya lyo. Oba wali awulidde? Ebizibu ebimu byakula bulala bw'okirwamu ennyo kifuuka linnya lyo.
abantu bakazaako erinnya mpola mpola naye nga bali ku bizibu byo bye bakazaako. Ebyaddala okola ekika ky'omulimu ng'ogukozeemu mpola mpola okweyiya ne bagukutuuma nga tolina nakyakolo erinnya lyo libulira awo mpola mpola nga bakuyita byannyanja ngege ngege nogabwanye nobanga gyoliri erinnya lyo nga bakutuuma ngege mbuzi ulumbu kubanga oyokya ennyama y'embuzi ne bakutuuma mbuzi erinnya nirikalirawo mpola mpola mbuzi aye naawe nolikkiriza bwe bayita mbuzi wanyi. Embeera ezimu zijja n'amannya endala zibeera ndwadde olwalaba ne bakutuuma omulwadde naawe nolikkiriza mpola ne bajja ewaka nga bazze kulaba ne babuuza abali awo mu lujja omulwadde gyali eyo n'oyima erimu nenogamba gyendi eno ng'omulwadde lyafuuka linnya lyo. Mukama akunzijireko ekinnya kyonna setaani kye yakuleetera mu linnya lya Yesu. Gamba nti aleluya. Oli bataata w'amawanga amangi gamba yenze oyo. Mawanga baagala muzaaza mawanga. And you shall be a father of many nations, says the Lord. Not Chiganda, but the Lord. You're crying for just a son, you're crying for just a kid. I'm going to make you a father of not just a son, but a father of nations. Oh, kubanga sikube zinoge. And for that reason, number 4, number 3, number 5, verse 5. So, tokyayitibwa nate erinnya lyo Ibulamu, naye onooyitibwanga Ibulayimu, kubanga nkufudde kitaawe w'amawanga amangi. Tokyayitibwa ani? Gamba Ibulamu. Naye onooyitibwanga ani? Lwaki banakuyitanga Ibulayimu? Kubanga nkufudde taata w'amawanga amangi. Omuntu nga taata w'amawanga amangi tebalina bamuyita Ibulamu. Bamutuuma Ibulayimu. Lwaki? Ibulayimu kitegeeza taata ow'amawanga amangi. But wait a minute, Katonda ono yeewuunyisa bannange. Omusajja bamutuuma Ibulayimu wangi, bamutuuma Ibulayimu nga talinayo wadde akaana akenkana omucungwa yadde akenkana omwene gwa bbogoya nga takalina. Naye Katonda ono talina nsonyi, akuyita ekitakufaanana. Sikulimba. Gumanyi ekitegeeza okusiŋŋana ng'otudde awo nga wazze otambuza na bigere neza bodaboda nga tewabadde nazo ne bayisa abantu abagenda okuwayo ssente za sikuriini nga gwe tewasobodde yadde okwenyeenya. Nenkusaŋŋaawo nga neyiza okulya tonamanya gy'ogenda zijja nenkugamba nti oli otya mugagga. Mugagga oli otya? Nga Musumba ngomanya engeri gye nazze wano. Musumba lwaki muduula? Mpita ekinjamu kati ekyomugagga kyonteekako nga ne landiroodi yange ndi bwenzira ebintu abikasuka. Kati omugagga bamukasukira ebintu ebweru. Katonda yeewuunyisa, tafaayo ku ngeri gye wazze wano, tafaayo oba oyinamu oba toyinaamu. Erinnya lye weeyita si kyekikulu, lyakuyita kyekikulu. Tafaayo oba oyina omwana oba toyina, yakutuuma taata ow'amawanga amangi nga toyina yadde akaana akenkana ejjuuni lya bwayise. Naye nakikutuuma. And by the way, nakino kiyige kuva ku nze. Mu faith language. What? What? There is nothing like lying. Yeah. Kasita bigenda mu faith language. Tewali kulimba. Faith remains faith. Mu faith yokka gyokkirizibwa okwogera nti ndi mugagga nga tolinamu yadde olwataano.
bw'okyogera ng'oli bweru wa faith obeera mulimba. Mu faith yokka gy'okkirizibwa okwogera nti ndi Naalongo nga tewali yali akuwasiza nga n'omwana toyina, naye nga gw'oyogera bigenda kukubaako, kubanga Bayibuli egamba nti omunafu agambe nga, omwavu agambe nga. That's a faith language. Bakuwa olukusa mu faith language, bakukkiriza okweyita kyotali. Ani agamba nti amiina mu faith language? Era bano bonna bayita ba president singa bali bakyogera mu bulokole ate bali badde batuufu nnyo, kuba mu faith language okkirizibwa okweyita ekintu kyonna mu ngeri yakyeragulirako, okyeyita mu ngeri yakyeragulirako. Oli wadde mba okutandika okweyita minses ate ng'okyali minsi. Gwe kasi tomanya erinnya ly'ogenda okutuuma bbaawo nga maze okuwasa. Ofunawo erinnya ly'omanyi nti ly'ogenda omuyita, oba Mulangira oba Sweetheart oba Hane enoga Minses Hane, ekijja kijje. Ani awulidde ngambeko nti amiina? Abagwa eddalu ne bagwaki ne bakubuza oli Minses waani? Nti wa Hane. Hane abeera wa ajja akola adya ajja. Ne Ibulayimu oyo bamuyita taata w'abawanga amaanyi nga talina yadde akaana kenkana enseenene bweti, naye Mukama n'amukyusa amannya. Katonda talinda omale kubafuna alyoka alikutuume, alikutuuma tonnakifuuka. Ani awulidde agambeko nti amiina? Haleluya. So tokyayitibwanga nate erinnya lyo Ibulaamu, naye erinnya lyo linaabanga Iburahimu oba Aburahamu oba Ibulayimu, kubanga nkufudde kitaawe w'amawanga amangi. Olw'omukaaga, era ndikwaza nnyo era ndikufuula amawanga, ne bakabaka baliva mu ggwe. Wulira engalo z'abakkiriza. Ne bakabaka baliva mwani mu ggwe. Nga toyina yadde akaana kenkana omune gwa Bogoya, naye nga Katonda alaba bakabaka bagenda kuva mu ggwe. Number 2, ogenda kubeera taata w'amawanga amangi. Kati amawanga g'ogenda okuzaala buli ggwanga lijja kuba ne kabaka. N'olwekyo olw'okubanga buli ggwanga liriba ne kabaka, n'olwekyo ggwe toli bubeezi taata w'abaana, ogenda kubeera taata wa bakabaka. Bakabaka bagenda kuva mu ntumbwe ezo bw'ayogera Mukama. Singa obadde omanyi ky'onootera okufuuka mu maaso ewali kubidde Mukama engalo nga ziwera. Monitors, please. N'olwekyo don't be intimidated with your current status and situation. Kyoli olwaliro si kyekikulu, kyogenda okubeera enkya kyebalize Mukama. Ani awulidde agambeko nti amiina? Siwulidde gambako nti amiina. Olw'omusanvu lugambye, era ndinyweza endagaano yange nze naawe n'ezzadde lye liriddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna, okuba endagaano eteridiba, okuba Katonda eri ggwe n'eri ezzadde lyo eririddawo. Kampulire yagamba nti amiina. Olw'omunaana lugamba, era ndikuwa ggwe n'ezzadde lyo eririddawo ensi gye watambulirangamu, ensi yonna eya Kanani, okugirya emirembe gyonna, era nze n'abeeranga Katonda waabwe. Wulira bw'agambye, also I'll give to you and your descendants after you the land in which you are a stranger, Mama, and all the land of Canaan as an everlasting possession, and I will be their God.
saagala ku soundinga political naye olutalo oluli waggulu awo olwa Gaza ne Isirayiri balwegendereze luliko ebigambo luli mu ndagaano abantu Mukama yabawaawo yabagamba abawaddewo ati obagenda kompola babanga baliko ekigambo kya Mukama era nze kyova olaba ntunuulira lutunuulire nasigala kululaba bulabi ninawe kankugambeyo ekikyo gandi ŋŋamba amugaye nti ensi yonna gye watambulirangamu ng'otambula butambuzi ng'olinga mumbooze muyo ensi gye watambulira simanyi gy'otera kutambulira ne bagenda ensi gye watambulirangamu Mukama akulinako pulaani okugikuwa omanyi kyekitegeeza ewantu wayitanga ng'oli mutembeeyi ng'ekikutwala kutundayo butaasa na siripa na boneka bw'abakyala nga kyekitera okutwalatwalayo ku mizigo gyawo mu kitundu kyawo naye nga akatundu kaawo konna Mukama yeetegeeza okugabira ettaka lyawo zimbewo apatimenti zo nannyini kyowunaze agandi musumba ekyo nkitwala genda gy'otambulidde Katonda akuweeyo bakulabe ng'olunaku lumu okomyeyo ng'olamuzaawo bakulaba olunaku lumu ng'oleesa abasaveya obanyumize bagende kale wano wenajjanga wano omulaba wano nga ntundirawo sapatu busiripa butaasa wanajjangawo nga wano naye ne Mukama yatuwaawo era muno obuyimba bwena tugenda bumenyawo tuzimbewo apartment ne woteeri mu linnya erya Yesu genda Katonda akuwa ensi gye watambulirangamu ngambye ntya eyo gy'otera okuyitaayita eyo gy'obadde otya ng'olabayo bulabi nga n'okutyayo otyayo gy'obadde ovugira booda ng'otwalayo abasaabaze Katonda akumpereyo ebyobugagga mu linnya erya Yesu gye wagenda ng'obugenzi Katonda akuweyo ebyobugagga mu linnya lya Yesu gamba nti amiina ffe twajja wano mu Kisenyi maama nga wano wazibu wano wona tewaali waffe sikulimba baavuma ffe ebivumo kye bataatuvuma nga tekiriiyo abasajja baatuseera Kamulali wano ng'akakyaki kaffe kali wali baasa Kamulali ne bamutuseera buli night prayer buli mukutula njegere buli lancawa nga bakaabya ekyuma ne bakiteekamu bane balagana nti mubaseere Kamulali paka kuwulira bubi ne tuyasimula gwe gundi twayasimula naalongo kyajjukira ekyuma kye baateeka ku lubalaza lwa kyaki wali kyaki yaffe enkadde waliwo akazimbe kattaka ka budongo kamuli tumaze okukagula bwe twamala okukagula ate nga bwakazimbe akakaddirira nanyiniko nako agamba yandyagadde akatunde ate ne byefuula ne bamulemesa ntogeza n'okabaguza sente ndo z'amazzi twalwawo zifunaga omanyi sente z'ekirokole zijja zeenyoola abantu bagamba mulete sente za sikuli nera nazikuwa nagamba nsooka oleekaana ennyo nja zikuwa wiiki ejja sooka male kuleekaana tukulengere mu kamiro tetunnakulaba bulungi eri wansi w'olulimi lwo neekolo bwe kyali zajja zeenyoola akagundi ke twali tugula akazimbe musajja bamuyitanga Nsubuga n'akaguza omuntu omulala awo feno nga twagenze kusaba na kuziba twagenda yiri Magere siye twagende Magere twagenda Magere kusaba na kusiba wiiki namba Mukama atuwe sente akazimbe tukasasule tugenda okudda nanyiniko nga yakatunze dda ate teyakoma Katonda tugenda okudda nga basimyemu ebinnya bali mu kuteekayo bino bi foundation basibeko ebyuma bigenda okussa obuwunga biri ebigumu eby'amaanyi kati nga ku bibiri omu alina okuvaawo bwe bateekamu ebyuma naffe wali we tubadde tulina kuvaawo ng'ebyuma biri biwogana oluusi nga bassa Kamulali naye nga n'okuwogana bwe bitandika tosobola kubako kyokolera mu kyaki tudda bwetyo okuba amaaso ng'akantu ke tubadde lusabira wangi bali mu kusimamu ebinnya ze bayita base basibe ebyuma bya kasooli ne tugamba ero saa yaliwo nti ate kyekibaddewo nagandi wa mwami Nsubuga alabika yakatunze mwami Nsubuga twali yali akola mu post office nga twalaganye naye twamugamba ssebo tuwe emyezi ng'esatu tunoonye sente eno sente meka miliyoni 2.5 zaali 2.5 sirizeerabe mwami Nsubuga tumuga tuwe emyezi ng'ebiri n'ekitundu esatu zinoonye naye tuzinoonya nga tuzirabako
tugenze mu kusaba n'okusiiba tugamba mukama okatuwa okudda nga baakatutte. Tubuzeero si bamuyitanga Kairo yabeeranga awo n'agamba mwami Nsubuga alabika yakatunze. Mwami Nsubuga yabeeranga eri Kawempe ne tumukeeranga misa. Koko mwami Nsubuga oli wano tuyingire wuwe. Tumugamba taata twalagana naawe tuwe emyezi ebiri nekino akatu tukasasule ate kati sibo wakatunze taata n'atubuuza kabadde kammwe. N'atugamba kati mwe mumpa obuyinza engeri gye ntundamu ebintu byange. Waliwo etteeka mu Uganda eringana okutunda ekintu nga kyange olwokuba kye balinaanye. Nsubuga ebibuzo bye yatubuuza sebyerabira ne tuvaayo nga tuwotookeredde tuti twadda ti nze amaanyi nga gampeddemu n'abo bonna bannange betwagenda nabo okusaba n'okusiiba ne tulamuka ofiisi kange kabeeranga eyo manju waliwo oluganda bamuyitanga Charles balikoowa gyansanga nga neezinze najja nga alina ekimuli nnyo ku mutwe yalina wali ekyuma kya kasooli Charles balikoowa najja nagamusumba aliwo nagamba gyali nagamusumba osirise busirisi nga akazimbe bakatwala ne mugamba kati badde oyagala nkole ki naganidda musumba tokkiriza tugaane ne mugamba mbulira tugenda kugaana tutya oli yatunze kantuke n'agamba musumba jjukira enjiri gye watubuulira jjukira enjiri gye wabulira nti Ibulayimu yali awayo saddaaka ne yeebakira ku saddaaka ne kitwala abaana ba Isirayiri mu busibe okumala emyaka 4 musumba kewebase wano ku mmeeza ekintu ekyo kigenda tuleetera obuzibu bwa mirembe na mirembe. Ne mugamba ogimbuulidde taata gye nakubuulira. Saagala kulimba ekigambo kyeyagamba kyantabula nentakula omutwe neŋŋamba katukoze tutya twakera ku makya ne tulumba yali nannyini ttaka tumugamba ssebo nti Nsubuga badde atuguza akazimbe yakatunze naye omanyi budde ddala lwenyingi ekkanisa gye twaleetawo mu Kisenyi ekyagireeta kutereeza Kisenyi ekyo kati oyo ke yatunze akakazimbe bwe wala ne bateekawo ebyuma byakasooli ebyo ekyaki eri evaawo ate nga wagamba dda naawe ogissamu ekitiibwa ogyagala olaba eterezza Ekisenyi ssebo baako engeri gy'otuyamba ngani byenjogera si bya makulu niyo omusajja yabiwuliriza tibyalina makulu n'akatono naye omusajja yabiwuliriza tiyalina mulokole n'abiwuliriza n'agamba mwami Makanga n'agamba ekiki ekyaki tubadde tujagala ate kati Nsubuga ate kati agenda kubya ebyo byaleese ekyaki ebanga egenda okuvaawo nga sina mulokole n'agamba yaguzizaani nti alina be yaguzizaawo Nsubuga tikisoboka nedda najjaawo nayita olukiiko lwero nagamba ebero simujje wano Nsubuga yali wamuyite nagamba Nsubuga kakati nettaka lyo lyange golinawo kibanja n'akazimbe kako neri nettaka lyange kakati togenda kuteekawo bantu abo nze ŋŋaanyi njagalawo bakyaki. Haleluya. Gwe nalaba kyesirabanga omusajja ayogera ebintu nange ndaba tebiriiyo naye ng'abyogedde. Nsubuga n'alyoka abuuza sikirabangako mu bulamu bwange bonna. Nsubuga n'abuuza kati akazimbe ke natunze kabadde kaani ne bamugamba kabadde kako naye we kali wakyamu waliwo ekyaki n'agamba kati ab'ekyaki bali waabwe nange ndi wange natunze ekintu kyange ne bamugamba tolina kyakkola bali badize sente zo ab'ekyaki bakuwe sente. Sikirabangako omuntu okutunda ekintu kye ng'akaaba amaziga ng'ajjayo n'akatambaala ng'asiimuula n'agamba naye kale munkoze bubi naye kale ate nga nze amazima gali nti mwesente ze mumpa mubadde mugulira ddala bali babadde baalizinze bulizinzi essente zennyini nga ze mwagala okukagula bali badde bazimpadde nga bagenda kumalamu emyaka 10 naye kale mutwale kale mutwale ne ŋŋamba abaaye laba Katonda gambako ndi aleluya. Gwe oyisanyisa Katonda ebbanga lyeyamala ng'akapangisiza abasajja abaakayingira baatulagako baasiba ebyuma ebiwagala paasi gamba nti paasi oba olirabeko ku paasi bakolera mu Kisenyi wazirabako baasiba ebyuma ebiwagala paasi ku lubalaza ebyuma nga 4 beeziranga tutandise kusabala nkyawa olwateekangamu bwete okuyimba olwagamba ngumbulize nti katwanize ombuliza gyabulire wabikola nga Bayibuli ndi Yeremiya essula 3 ow'ekyuma n'atandika
byobadde ogenda okubulira nosooka obivaako owulirize paasi. Katonda yali mu ggulu bannange. Gambako nti amiina. Ne tuva ku abo ne tudda ku basakamulali beeziranga kutegeera nti waliyo night pray oba mukutula njegere. Baagulanga kamulali wabwe nga mungi nnyo bonna batulinaani ne bayiwamu kamulali gwe bassa mu night prayer gye muli oba mukutula njegere mwabanga mugiriko musaba nalonga agikakanyeko wali agyefumbyeko agikulembera emiranga ne gitandika n'okwasimula n'amaziga kacaale kyaki yona kya gwe twalabira ebizibu wano mu Kisenyi naye Katonda oyo yagamba Ibulayimu nti ensi yonna gye watambuliramu ŋŋenda gikuwa yamala n'agituwa mu linnya erya Yesu. Gamba nti amiina. Oyina gye wali otambulidde, oyina gye wali otambulidde, oyina gy'obeera, oyina gy'otera okuyitira, waliwo ensi gy'olaba, waliwo ensi gy'oyitako. Katonda anaatera ogikuwa mu linnya erya Yesu. Somebody say power. Agensi gye watambulira mugenda gikuwa. Era bw'oba oyagala togenda kutandika giramuza. Abantu mboyagala okugula bakoleko omukwano mpolampola obasemberera omugambe nti wantu abo banga otuuse okutundawo mbuuliranga. Nagambyeko nti ntunana si kye ŋŋambye bwebanga otuusizza sigandi ngulawo lwaleero wangi ŋŋambye ensi gy'oyagala, ensi gy'okola otya giramuza oba kisoboka. Ŋŋambye ensi gy'okola otya, ŋŋambye ensi gy'okola otya, ŋŋambye ensi gy'okola otya. Owulira gwe sisita gw'oyagala ne bw'aba ng'olaba akusinga ebbeeyi nga wabbeeyi nnyo kirasi eri waggulu nnyo tekigaana mugamba nomugamba nti bw'obanga otuusiza okufumbirwa ombuulirangako. Ani akiwulidde agambe nti amiina. Nga atabuka olaba atabuka ngambyeko njagala kufumbirwa ogenza wanga ndi saizi omuga sigambye kati ngambye ng'otuusizza tomanya wonootuusiza nange nja kuba olede ndi ku levoyo. Somebody shout hallelujah. Yimirira ebisigadde nja byogera nca mulankyawa nemma mukutula njegere ebisigadde nja byogera nca yimirira. Mama kati abantu bonna abatuwagaliranga paasi wangi ne bonna abatufumulizanga kamulali abasigalawo bonna bafuuka bapangisa baffe. Bonna abatuvumanga beeyawulamu ebibinja bibiri abanyiiga ennyo ne bagenda wala abaaguma okusigalawo ne tubafula bapangisa. Kati tubagamba katutera okubagamba nti opangisa wano naye togeza n'okaabya ekyuma nga tuli mulankyawa. Bwe tumala tubaga nti ali bw'oba okikaabya kakasa nti muli kamulali bw'oba olisa kamulali otubulya ntukwongera eri ewala naye waffe naye tokisembeza n'okumpi. Katonda agenda kugabula ensi gye watambulirangamu. Teeka emikono waggulu gamba nti ayi Yesu nkwebaza kubanga oli Katonda agaba ebirooto ebinene n'obunnabbi obunene nga tebwenkanankana na sayizi yange naye ggwe ekyo tekikugaana kubumpa osigala obumpa ebirooto byonnyinako binene obunnabbi bwonnyinako bunene okusinga obuyigirize bwange naye tekiganye kubumpa bunene okusinga enfuna yange naye tekiganye kubumpa. Ayi Mukama nsazewo nkukkirize n'ebintu ebyo ebinene